Ekyalo Igamba municipality ye Iganga yabadde ensitano na kuleggulo nga poliisi egoba ababbi b'emmundu abagambibwa okuba nga abadde babbye obukadde 95 okuva ku basuubuzi ebyokunywa abadde bazitwala mu banka. Poliisi bweyatemezeddwako kwe kuwondera ababbi bano ekyabatuusiza n'okusula mu mmotoka n'ebyoleka essamba y'ebikajjo. Ekyaddiddeko abadde kuwanyisiganya amasasi n'ababbi bano era ng'obukadde 41 bwabasuuziddwa. Kati tukitegeddeko nti akawungeezi k'eggulu omu ku bagambibwa okuba ababbi yazuuliddwa nga attiddwa era ng'omulambo gwe gwasangiddwa mu nnimiro y'omuceere. Abatuuze be bazizza poliisi kyokka ne batya nti omuntu ow'okusatu eyadduse n'emmundu akyali wa bulabe gye bali. Alumwike yayingira muki mumutyere so poliisi era luto ey'okutya ey'okubiri bayaza omutyere bagira okubati nga bakolaki nga bamugwaku tolayo omubbi oyo kuba abaire asigaire munda era okuta kuki kabanga ly'omutwano naafiire aye buti asigaireyo tujjakola tutakuba bali tukoba ati eriyo owundi asigaireyo balikola ekyokubayita bali kutuyamba babayite buyite yetaagisa kubayita kubanga tebenda akola. Poliisi ekakasizza nga bwe kyali ku muyiggo ogwo eyadduse n'emmundu. Kaweefube ow'okunoonya ow'okusatu era nga neirigogaani yakyagiina so tukyalukaweefube oyo okulaba nti tumufuna bavunaanibwa omusango gwa aggravated robbery. Omulambo gwe yattiddwa gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Iganga. Ensitano eyabaddewo wakati w'ababbi bano ne poliisi yatutte essaawa 9 nnamba yatadde abatuuze mu kitundu kino ku bunkenke obutagambika.